Trump abutikidde amawulire wonna era nga atutegeezezza nti yayogeddeko ne pulezidenti Zelensky owa Ukraine, naye tannaba kwogerako na pulezidenti wa Russia newankubadde kiri mu plan okubeera nga boogerezaganyako ne musajja mukulu Vladimir Putin. Kati munnange pulezidenti omulonde Donald Trump yagambye nti Vladimir Putin tali omu kwago amasimu oba oliawo ge yakafuna ensanvu, conversations ensanvu oba emboozi ensanvu ze yakanyumya ku ssimu okuva lwe yakalondebwa, oba amasimu ge yakogerako n'abakulembeze b'ensi yonna ensanvu nga bonna bamuyozaayoza ku kulondebwa kuba pulezidenti. Naye n'atutegeeza nti alina pulaani ekyasuubira okuba nti bagenda kuba boogera ne pulezidenti wa Russia, bagenda kuba boogera. Yagambye nisuubira tugenda kwogera. Lunaku lwa Lwesatu yabadde munnange ali ku interview ne NBC News. Trump mu kampeyini ze yatukakasa era n'alayira nti agenda kukubira Putin essimu era akolenga buloka mu nteesaganya ez'emirembe oba mu peace deal ne Ukraine, bunambiro nga yakawangula akalulu. Wano nno era bwe yatutegeereza entakera nti ayagala nnyo okuzzaamuko ku bigere katono oba okubeera nga akendeeza oba nga akomekkereza obuyambi US bebaddeewa Ukraine, era n'ategeeza nti pulezidenti wa Ukraine Volodymyr Zelensky nti ayinza okwetaaga okubeera nti alina okukkiriza, alina okuba nga alina amazima g'alina okubeera nga akkiriza naddala okufiirwa amatwale agamu okusobola okukomekkereza olutalo luno, nti Ukraine erina okukkiriza okufiirwa ku matwale agamu kubanga Russia yo bwetyo nga egamba tegenda kuzza bitundu ebyo Ukraine byerowooza nti egenda kununula. Era balwana okuba nti babyeza Ukraine ebyegezaako kununula nga bakola ki, nga babikomyawo, balwana bwezizingirire. Ukraine naye egamba nti eyagala Russia ng'evudde ku ttaka lyayo. Trump kyategeeza nti agenda kujja nga buloka mu makkati awo basobole okubeera nga bastrikinga peace deal wakati wa Russia na Ukraine, naye asuubira okuba nti Ukraine erina okubaako amatwale ge yeesonyiwa naddala ago agawambibwa Russia nti egaviiriko ddala olwo munnange okulwanagana kukome, nti era yandi tamukuba ku bigere ku buyambi US bebaddeewa Ukraine. Kakati era wano n'ategeeza NBC News nti kituufu Zelensky mu masimu ago ensanvu gayogerako okuva mu bakulembeze ab'ensi yonna nga gamwozaayoza ku buwanguzi nti neya Zelensky yabaddemu. Zelensky naye yamukubiddeko, naye n'agaana okubaako byalambulula ku biki bye bayogeddeko, n'agaana okubaako byalambulula, n'agamba kijja kubabuulira kawunvu nakagga, n'abisirikira. Zelensky omubaka byatadde ku mukutu ogwa X yayozaayozeza Trump n'amukulisa akalulu, era n'agamba nti asuubira okuba nti bagenda kukolaganira wamu okusobola okubeera nga bazza emirembe wamu n'okunyweza enkolagana, era nti ensi ye nga Ukraine neetegefu nnyo era eyagala nnyo okubeera nti nno eteekawo enkolagana eganyula mu byobufuzi wamu ne mu byenfuna ebigenda okubeera nga biganyulwa ensi zombi, America ne Ukraine.
Trump mu interview n'aba NBC News era yakakasizza nti kituufu okuzzaayo oba program ey'okudipotinga abo basuubira okuba nti balina kubeera mu America kikimu ku ebimunange ebigenda okubeera nga bi-undertakingibwa ofiisi ye bunnambiro era n'agamba nti munnange tewali nnyo choice wabula okukikola ku kositi yonna nti beetegefu kukikola era n'agamba nti muganda wange kino tekiri ku muwendo Trump bwe yagambye tekiri ddala ku muwendo oba kigenda tukositinga kyoba ki tetulinaawo choice nti abantu bwe battibwa bwe batemulwa nti abadiiringa mu biragalalagala bwe boonoona ensi olwo bo nga bamaliriza okuzoonoona ne baddayo mu nsi zaabwe kubanga ensi gye bakolera ebikolobero si gye babeera. N'agamba wo tebaba muwendo gwonna munnange gwenza kukiteekako nti otya kufiirwa kino oba kiri kiba kitegeeza tewabaawo choice olina kubakwata bukwasi konkoona. House Speaker Mike Johnson ono nga Republican owa Louisiana akunaku Lwokusatu yagambye nti ttiimu ya Trump babadde munnange bategeka executive order ku nsonga za immigration era nga zirina kubeera nga munnange ziteekebwa mu nkola mu lunaku olusooka nga Trump yakayingira office. Babadde bategeka ekiragiro okuva eri pulezidenti wa America ekikwasaganya ebikwekweto ebya federal government era nga kino munnange kiba kitegeeza nti mu lunaku olusooka tebaagala yadde n'okuyisaawo akatikitiki kye baagala okusookerako. Era mukulu Johnson n'atutegeeza n'atugamba nti President Trump agenda kuba munnange ayisa executive order era nti alina obuyinza nga president okusinziira ku existing statutory law naye nti bo tebalina kyakukola okuleka okubeera nga bamudda emabega bamuwagire era nga bagoberera amateeka nga begatambula aga America. Ekitegeeza nti Trump okwogera bino byonna muganda wange yali amaze okubeera nga ayita mu mateeka era nga awawulibwa bulungi nnyo nti kino kisobokera ddala. Era muganda wange nkugambye tulinde executive order okuva eri Trump era nga butereevu agenda kuba alambika oba alagira ebikwekweto eri federal government bikwajje. Era muganda wange agenda kubeera maziga gennyini miranga gyennyini eri abagwira mu ggwanga erya America.